ssentebe wa NRM Kyambogo Hajjati Hadijah Namwalo adduukiridde abavubuka ba Ghetto n'ebintu ebyenjawulo okulaba nga babikozesa okwejja mu bwavu ng'era abasabye okubikozesa obulungi. Mu bintu ebiweereddwa abavubuka mulimu pikipiki, ebyuma ebikozesebwa ku mirimu egy'enjawulo wamu n'ebyalaani nga kino kiri mu kaweefube w'okubayamba okwetandikirawo emirimu. Okwogera eri abavubuka bano, Namyalo abalabudde obutaddamu kubikozesa mu ngeri embi wabula babikozesa okwekulaakulanya n'okwejja mu bwavu. Tandika kukola na kufuna ssente zo. Ekijja tunyiza kijja kuba kintu kimu nga tumonitaringa wava mwejja mu bwavu mulina kye mweyongerako oba tewali. Awo firimu wejjira awo enjoka muwalawo kubanga siziwadde beewaffe. Abavubuka abafunye ebintu bino bagamba nti ebintu bye baali bafuna emirundi egyasooka byabayamba nnyo era kati basuubira okwongera okuganyulwa mu kaweefube ono. Mu ngeri y'emu, Namyalo akyalidde ekkomera ly'Ekitalya gy'awadde abasibe ebintu ebyenjawulo ebibayamba okuyiga emirimu eginaabayamba okwejja mu bwavu nga bwe yali yabasuubiza. Namyalo agambye nti newankubadde nga abasibe bakyali ku misango balina okusobola okusooka okuyiga emirimu eginaabayamba okubaako ne kye bakola nga bavuddeyo. Ate value addition nga we bakwasaganya ebyempisa n'okulaba nti nno abantu mu University of Understanding eno abantu babeera n'amagezi nga naye ate balina ne bye bakola ate era nga beebuulirira nga babalyowa n'emyoyo baleme kuddamu kola bintu byabikolwa ebibasindika okubeera nti basibibwa. Akulira ekkomera lino SP Hassan Walangalira yeebaziza Namyalo olw'obuyambi obubaweereddwa ng'agamba nti bugenda kubayamba nnyo okubakulaakulanya. Hajjati Namwalo, you promised and you have delivered. Not so long ago you were here deliver the futari package to the inmates, and we raised this one as an issue to you, but we really thank you for honoring your pledge. You offered to take on this, and indeed you have delivered to give us these items of carpentry. Like we said, on tailoring we are doing well. This is one area which was lacking to help us diversify our rehabilitation programs here in the direction of carpentry. Abagahe Mary Rose yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire.